tugenda kusimba layini wano jjajja tumuleete mu kitiibwa. Bwatyo maama ebisenge byamwegaanye eddire tetwabadde asiba emyoyo gy'abagenzi Namakula Miriyamu Nakyeje Kasalini Edward Mulindwa omukama abawe ekiwumulo eky'emirembe. Mulindwa Desinata asabira abaganda be bonna baabwe Katonda atukwatire ekisa atuwe ekiwumulo eky'emirembe. Linnya lya Paatu n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Bannajje tubebaliza ddala bamuddayo mpolampola mu bifo byammwe ssanyu. Batumazeeko obulamu obw'oku nsi kuno bwe tubeera naye si mulala ye Mukama Katonda kitaffe oyo eyatutonda era atuwa obulamu. Bwe nange omukama ono omugulumiza otya? Bwe nange omukama ono otambudde otya naye mbulamu bwo? Twagala okwebaza abaana waffe ono kutuzaalira abaana mu maka muno etulabyeko mu katabo kano ate naddala yaddiridde asembyeyo. Dokita tukwebaza eddiini gy'olina obukristo obwotambudde nabwo mbulamu bwo tukwebaza era n'ebirungi by'okolera ekereziya siwagala nnyo bimenya bw'obimanye mu mutima gwo naffe abalabi era abalaba tubiraba netusaba omukama byonna awongera okukuddizaawo omukama eyo okukwatirako ng'akuwa obulamu obulungi ne baganda bo yadde maama ono amuyise naye maama ono azze abalambika bulungi abakuziza bulungi nga mutya Katonda. Waliwo wasigadde kaapu ewali maama omutaalaba erinnya abo baalikiddwa biteekawo nga tebasi lyangu lyakuteekawo anti bamaama abayonsa oyo bamusu Mukama tuwulire. kale muteeke ku kibya ebisembayo ku maama nti maama weeraba otukoze bulamu ne tulisimba okolera Ghana Vipers fans and exec Aruna Chobe Tajabi Amami Kenneth Mwanga Wasike Simon n'abalala Sembere Kitende Jumaze abo Vipers players bakoze omulimu gwa ttendo bakulembedwa Captain Milton Kalisa. Milton wali ne coach twabadde naye Jewano Muzungu naye taliwo all appropriators. Ansabe kwaya ekikulemberemu n'ekitambiro kya misa.
bana bamaliriza ab'ekika ekyengo n'omugendo kuliraba. Dr. Lawrence Mulindwa wajja awaka mama wange akyali ku myaka 83. Nendaba obwetowaze obw'omuntu alina ssente ze ate nga muyivu tabuuza mama wange ng'ayimiridde. Nejjuzi twabaddeyo ku shukuru ye myaka ng'ebiri emabega awo naye nga mulaba afukamira ku maviivi ge n'abuuza mama wange. Dokita twagala kwebaza. Eyo bubaka bunene eri abakyali n'abazadde bammwe. Ebirala byonna musobola okubikola naye abantu babaweebwa obujulizi. Maama waleme kuwummula ng'alimu akawaayiro akakukuluma ku ggwe. Mujja kuba mufuliddemu bwereere. Nze ndi mumativu Dr. Lawrence okoze omulimu gw'okumaama era ndowooza nti amativu. N'olwekyo nga tugenda okumuwerekera ffenna abali wano tureflectinge gwe kiki kyokola eri mukaddewo. Mukaddewo asula atya? Ofuna akadde n'olingizaako mu kitanda ky'olabe bw'asula. Olya ku ssere naye yalidde lanki, ebyo tugende nabyo. Naye mu byonna njagala okwebaza mukadde waffe agalamidde awo olw'okuzaala ate n'aweerera abaana. Era obubaka buno mbusindika naddala eri bannamawokota abali wano. Bamaama abali wano abaana be tuzaala baffe. Era ensonga zaffe ezitukwatako ng'ab'omuliraano tuzitambuza bulungi era tumwenyumirizaamu nnyo ku kyawo. Mu Kereziya batugamba nti amaka gwe musingi gwayo, ne mu Bwakabaka tugamba nti amaka gwe musingi gwagwo Obwakabaka. Era bwe mundaba nga ngenda ku mbaga z'abantu mbangezaako okukaatiriza nti abanazza Buganda ku ntikko bajja kuva mu maka agatebengedde. Tuli wano si lwa maama ono naye lwa baana be, kubanga maama ku myaka 98 banne abasinga ndowooza baagenda, naye olw'okuba yazaala ate nno Omuganda owedda yagambaga nti afa tazadde tagenda mu ggulu, oba ab'emawokota bakimanyi. Naye bwe tulidde olulala ekyo ndikibagulira amakulu gaakyo. Naye kye baali bagamba nti okuzaala kya mugaso. Era nga bwe batugambye nti maama yabakunyanga etteete ku mimwa. Mukulu Ssekawungu yagala nti babakubanga mu kibooko nga baludde okugenda ku ssomero. Omuzadde bw'atyo bw'akunjula abaana abanaagasa eggwanga. Nja kuba musanyufu nnyo nga ndaba abazzukulu empisa ze bakola. Era nali wano badde ne graduations era graduations nga 3. Nga diguli yasooka ey'okubiri then ey'okusatu yagiriko bulungi nnyo. Era nga nnyo mbuulira abantu nti nze kyendi si nze bwe mulaba ekikyamu ekindimu mugambe maama yakola ensolo, kubanga nali manyi nsobola okukiprotekiti. So n'olwekyo mwabazzukulu ng'omukyali abato njagala be baana balungi nnyo. Mulaba abantu abangi abazze wano ku lwa maama bamusiibule olw'ebirungi byakoze. Tugoberere obufu obwo, tubire abantu abalungi. N'ekirala maama abadde ayagala nnyo kabaka we, era njogera bbiri ng'ayogera kabaka. Nabo kyo kyakuyiga kinene eri gye tuli. Twagale kabaka waffe era tumufiirire tulabe tusobola okugenda mu maaso. Kwaye kitaffe tuyinza kwagala kitaawo kusaanawo obanga olimu omulamwa. So basaba tusobola okugenda mu maaso nga tulaba. Nsaba abantu ba Katonda bonna mwongere mu maaso n'okusabira maama ono
Katonda we yamutuwa ku nsi era amubezesezaawo ebbanga eryo lyonna asobole okumukkiriza amubeere kumpi wali. Kuba ffenna ku nsi tukolera ggulu. Ebyamusobako tusaba Katonda omulungi abimusonyiwe abeere mu bulamu obw'okwesiima enjolaze. Maama genda mirembe, otuvuddeko ku nsi naye bisigate. Bye bye maama. Mpasa pulea mujibwe maama baja. Nja kusaba abakulu abaffe eno njagala bakwasisa pule eno. Ayagala nnyo sapule yakulaba engeri ebyo giteekako mwana. Katusaba abaana bakozesa kawunga balimu mujje muteekeko sapuli eyo. Kati mwenna mukwate ku ssanduuko. Muliga kiriya jangu kikirira bazzukulu tukwate ku ssanduuko tuyige ekitundu kimu tusibe maama. Tukatakwate ku ssanduuko tuyige ekitundu kimu tusibe maama. Katonda abirika ekisa bweriko. Tusaba Katonda omulungi abimusonyiwe abeere mu bulamu obw'okwesiima enjolaze. Maama genda mirembe, otuvuddeko ku nsi naye bisigate. Bye bye maama. Mpasa pulea mujibwe maama baja. Nja kusaba abakulu abaffe eno njagala bakwasisa pule eno. Ayagala nnyo sapule yakulaba engeri ebyo giteekako mwana. Katusaba abaana bakozesa kawunga balimu mujje muteekeko sapuli eyo. Kati mwenna mukwate ku ssanduuko. Muliga kiriya jangu kikirira bazzukulu tukwate ku ssanduuko tuyige ekitundu kimu tusibe maama. Tukatakwate ku ssanduuko tuyige ekitundu kimu tusibe maama. Katonda abirika ekisa bweriko akwetoloze ekisa maama kutuse mu kisu. Fene emikono waggulu. Weeraba omama weeraba kusiibula otango emire. Maama weeraba 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 otozi kale mugende mutuule gwe mukwano gwo asibula maama. Dokita Mulimba tumwengala asitudde okuguma tumwengala. Abaana bonna tulebatizeeko Katonda ekisa kire kimugasa. Obutambula ngeza kyonna ngenda sigala teriko huyo omwana kubaye simu huyo huyo ndio jizo bijisene awaya waenda kwa Frank akanonyeza Robert waliwo ayiri mu waya omuliro eno gubuze munoonye
buyinza bwo ali mukama mwentade essubi lyange omuntu wange ndekati omuntu wange ndekati omuntu wange ndemirembe twala byonna bye kati bakole bukkirize bannajje bamalirize n'essaala y'ekereziya nga bateekebwa ajje ekimpooze ng'emmambya omalakavu ng'omwezi Haleluya, haleluya, haleluya. Ajja kusaasira bajjajjaffe, haleluya. Ajjukire n'endagaano y'entukuvu okulayira kwe yalayira mu Ibulayimu jjajjaffe, haleluya. Ng'ajja kutuukiriza mu mirembe gyaffe, haleluya. ali mukama mwengowa omwoyo gwange omuntu wange ndekati omuntu wange ndemirembe omuntu wange ndekati